Bwe bantu abolaba abo era nga bali mu maka g'omugenzi essaawa ya kakati Raila Odinga era nga beeyongedde tulabyeko waneno no ku airport ng'abantu beeyongera okuba nga ate batema omulanga tebakikkiriza nti omwami oyo avudde mu bulamu bw'ensi eno. Katugendeko wano katono n'atubuulire ki ekyabaddewo era kiki ekimusse. Mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Raila Odinga afiiridde mu ggwanga lya India gye yali agenda ofuna obujjanjabi. Abasinga erinnya mulimanyi Raila Odinga wabula abasinga mubadde temumanyi bimukwatako before nga tannaba kufa. Raila Odinga ono gwolaba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 7 January tuli mu 1945. Kitegeeza nti afiiridde ku myaka nga 8 oba 81 plus awo. Raila Odinga ono gwolaba taata we ye yali first ever vice president w'eggwanga lya Kenya. Raila Odinga ono gwolaba tabadde nno musajja mutene, yabadde leader of opposition oba yafuuka leader of opposition mu ggwanga lya Kenya okuva mu 2013. Raila Odinga ono gwolaba abadde MP, member of parliament owa Langata constituency okuva mu 1992 paka mu 2013 awo. Raila Odinga yafuuka prime minister wa Kenya okuva mu 2008 paka mu 2013. So byebyo ebibadde ebimu ku bimukwatako yafunamu obutakkaanya emabegakaawo naye naddusibwa mu ggwanga lya India bw'atyo atuvudde ku maaso. Raila Odinga ono gwolaba he was like a brother to me. Yes, embeera bwetyo bweri era nga neeyongera okuba nga nkutuwalira ddala tulabe biki ebigenda ebitambula mu maaso n'abantu b'e Kenya abakyali mu kiyongobero. Maybe akatonotono kensobola okuwaako ku Raila Odinga amanya gamatuufu ye Raila Amol Odinga nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa January omwaka gwa 1945 ate n'afa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa 10/2025. Raila Odinga ono yasaavingako nga prime minister w'eggwanga lya Kenya okuva omwaka gwa 2008 mpaka 2013 awo nga ye prime minister wa Kenya. Kyajja kitya abantu bano Raila Odinga gwolaba ono yavuganyako kuba president w'eggwanga lya Kenya si mulundi gumu era nno yayugumya nnyo omukulembeze eyaliko obudde obwo era abantu ne bagamba nti ye yali asinze. Bwe bamala okulangirira oli munnanga abantu tebakkiriza awo akeegugungo ne kaba k'amaanyi nnyo nnyini ddala nkiddiŋŋana era bakomenkereza nga bagenze ku round table ne bakkirizaganya ne bagamba nti oli abeere president ate Raila Odinga abeere prime minister. Raila Odinga akalulu kano akaweddemu era yavuganya wa president w'eggwanga president w'eggwanga lya Kenya ne mukulu Ruto era yavuganya naye gye byagwera era Ruto n'abanga bwato asobola okumumega. Essaawa ya kakati avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala era tuwalaba akalulu ako akaweddeko ako nti waneno tuwalaba ab'opposition bamuwagira nnyo wanene waffe Uganda ne bagamba nti oyo singa akola ki ayitamu ne unfortunately teyasobola okuba nga ayitamu. So bwatyo bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Katono nnyo kensobola okuba nga njogera ku Raila Odinga naye nga kyemanyi nti tujja kusigala nga tubawa amawulire muyinza okwebuuza tufuniramuwa naye tubaako n'ebyokuyiga nti bano banneighbours baffe tubayigirako nabo bingi nabo oli awo ne batuyigirako ku bintu ebiba nga bigenda mu maaso. Mukyala wa Raila Odinga avuddeyo n'ategeeza Abannakenya n'abagamba nti I'm very sorry to all Kenyans nti munnange ebintu tetwasuubidde nti bijja kutambula bwe bityo nga bwe byavuddemu nti naye kibaddewo tetulina ngeri we kisobola okuba nga ate tukola ki tukigaana okubaawo naye mbadde mbasaba mubeere bakkakkamu.
ye mukyala tuvuddeyo tudde wano ewaffe Uganda ku butaka anti munnange tuli mu campaign era nga tunoonya ngeri gye tunalabamu nga Uganda oba oliawo tufuna enkyukakyuka naye munnange ebintu wano nga tubiraba ate biralamu mubadde mukimanyi nti waliwo abavuka babano bavuddeyo ne bagamba bo bakoowu babambaza t-shirt za yero ne babasuubiza ssente naye tebazirabangako mwana lwaki mutukola ebintu ebizira bukyatutandika tufunanga ku ssente aye oba yunifoomu eno nambala ya bwerere mwana nze tita kwambala t-shirt afande nga tirifuna ssente oba batuwayo watisi werekyebiri tujje tumalire bulunaku aye omuntu ennaku didonke lwaki mukola ebintu ebyo kubanga ye President Yoweri Kaguta Museveni aba tabimanyiiko naye bano bamobiliza be bakola ebintu ebyo ne bakungaanya abaana muleke ekintu kibeere nga we kiri ajja banaasangawo beebo amanyi nti bano be banjagala ebyaddala oba nedda naye okusinga okulyanga ssente ate ne muleeta abaana manyi embeera si nnungi omwana bamugamba yambala ojja kufunayo weekitagamba itsoke so baabo bavuddeyo bali mu kwemulugunya eyo tevuddeyo tutunulire ebigenda mu maaso era tukyali mu bintu bya campaign waliwo omwami avuddeyo kubanga analyzinga naddala campaign zino zetulimu campaign president w'ekibiina kya NUP sofa nga bwakoze ki sofa watuuse ne wayise ebintu nga bibadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubalamusiza olwo embere egenda mu maaso mu campaign za President Kyagulanyi ayogera ne bannayuganda okubasaba akalulu okumulonda mu 2026. You know, Muhoozi, if you look at his past trend ku Twitter oba ku X, engeri gyakuba abantu emigo n'abapositinga najjamu edi mutwe n'amukuba ebifaananyi n'amupositinga n'amusalako ekirevu kye n'apositinga ebifaananyi byonna ebya brutality zaakoze with all that impunity. Kati omuntu bw'atyo most of the times akola ekintu ng'akimanyi they will never be accountable at any one moment in time. That's the impunity. Sawa zino mu campaign trail tewali tiagasa akubiddwako, tewali kavuyo ka police, tewali masasi gakubiddwa, tewali kintu kyonna kiraga nti bagezaako to resisting nga we twali mu last election, we twali mu lutalo. It wasn't an election, twali mu lutalo ne batuuka mutandika okukasuka bu grenade eri ttiimu ya president. Kyekyuse right now tukyayina Museveni, tulina Sali Musale, tulina Muhoozi ne bonna be bakola nabo bamwesigwe gye bali, bonna gye bali. What has changed right now after 5 years? Nothing. Njagala tulowooze nnyo ki ekigenda mu maaso right now. Muhoozi's arrogance and his impunity okubanga asirise right now nga tatwitinga, tazalawa, tavuma, tamanyiira, talina kyakola kikyamu kugezaako sosonkereza President Kyagulanyi ne ttiimu ye. Njagala okiwa obudde, sit back, lowoozaamu nti ono ye Muhoozi owa bulijjo, because they used all the time to tweet atimanyi tewali kigenda mutuusibwako with all the impunity. Okitegeera. So bannayuganda we have to be woke. Tulina okuba abazuukufu. Bano abasajja temugamba mbu bafunye nnyo empisa, busimanyi they are reforming, bagezaako okulaga ekifaananyi ekirungi nedda. Bano abasiru bayinza okuba basirise batyo nga they are planning something very big and very dangerous. Tulina okwebereramu. But foot soldiers, mwebala omulimu gwe mukola. Whenever I see you guys, nga president alina waali, mukola ka barricade ku stage we muti. Muyimirira awo. But
mbadde nsaba tukyuseemuko ka modus operandi. Mubeere mu rally naye nga muli mu bantu. A couple of you can be here at the front, but mubeere mu bantu, be in those big crowds. Mubeere mu bantu, be in the crowds, and be on the lookout. Because most of the times we end up nga tulina tutuuse bwe tugenda okukuba rally nga tustationinze nga buli omu apowa. Ng'olaba tawa babeera ali nga bakiirinze nga buli omu awummulamu kinda. But that's the time we should have our eyes open. Tubeere nga twestationinze. Tubeere nga tuli alert. Because bano abasiru tebasirise because they are so disciplined. Nedda. They're not quiet because they are so disciplined. Nedda. They are so ruthless. They are very brutal. Buto amanyi bya magezi. Buli kimu bamanyi ky'amaanyi. Okitegere. Buli kimu bamanyi bakikozesa maanyi. Because if I can reason, why do I have to shoot at someone? Let me sit down with them. I reason them out. So they are not this peaceful. We shouldn't be fooled. Bana basiru balina okubanga they are planning something huge coming towards the president ne team ye. Tuongere okwebereramu. Buli wodde waka nga waliwo akabaka neiba akaboggola we kataboggodde olingizayoko. Bayinza okuba bakatuze nga bagenda kutugaggwe. So we should be vigilant. We should be on the lookout. Let's be alert during the rallies. Nga president alina waayogera tetutusuula gaadi mbotuleko ku motoka wumule. No. That's the most times that you have to be more active than ever. Tubeera waggulu ababeera ku katuuti nga bali ne president, be on the lookout. Ba foot soldiers, taxi weziri, drone weziri zibatambuza, mubeera bangi. Stop ringing around the stage. No. Be in the crowds. Mwegabanye mubeere omwo mu bantu, mwegabanye, be in the crowd. Kitegere. Bana abasiru, they are capable of doing anything stupid. Abasobola mubeere mu distance eyo mu mitititi eyo mubeere eyo. Ndowooza n'ebyo mubuulidde ate nga bikulu nnyo naye bannange ennaku olwaleero ndowooza ntambulidde nnyo Kenya. Ate mbadde nakava Raila Odinga, waliwo amawulire ge mbadde nakafuna agamu n'amawulire naye afudde. Yaliko munnamawulire wa Citizen TV era ng'omuvubuka ono bamuyita Kimani Mbogwa. Kyabanyumiza nti omuvubuka oyo yali munnamawulire wa Citizen TV era ng'amannya ge ye Kimani Mbogwa. Naye nakomayo okutegeera nzize nakale na following story y'omulenzi ono w'omuvubuka ono sometimes back nga bagamba agudde eddalu. Era nno abantu be badrawing attention y'abantu abalala nti mukimanyi omuvubuka ono noono waati yali munnamawulire nti ensangi zino ntaliira kasasiro. Munnange ne ba following story. Era waliwo oyo gaayo yamanyiddwa nga gwe bayita Ogobina yagenda n'amunona ne tuwulira nti bamutuute mu rehab. Era nasembayo kubanga ate mpulirako ebimukwatako ng'ateredde. Era ne mpulirako nti oyo mukulu Ogobina yali apulaninga n'okubanga akola ki oba oliawo bagire nga bakolangako naye bwe batyo. Naye story y'omuvubuka ono era na followingako nga taata w'omuvubuka ono alumiriza girlfriend we. Ebintu byali awo ebityo nga bagamba nti girlfriend we mbayina ebintu byamuteera ki mu juice. Era mbu yamala okunywa juice oyo okuva olwo omuvubuka ono ne zivaako. Wow, abamu ne bagamba nti nedda yali akozesa ebiragalalagala. Naye waliyo akatambi era kenakomayo okulabako nga yeerikodinze naye nga byayogera nga tebikwatagana. Yali mu nnyumba yekka ng'akuba enduulu ng'akola ki. Era I think eyo period yeeyo omukulu Ogobina weyagenderayo ne bamunona ne bamutwala mu rehab. Era nakoma okutegeera nga bagamba nti ateredde.
kati mbadde simanyi kati ebibadde bigenda mu maaso naye nga ali munnamawulire mukokotefu nnyo awo ku Citizen TV era abaali bamufollowinga. So amawulire essaawa eno agava Kenya nago galaga nti omuvuka ono afudde. Sinategeera oba afudde ki naye nga tujja kubanga nkomawo nabyo mbe babuulire biki byagenze bitya byatambudde bitya kiki oba abadde yaddamu kubanga zivaako oba yatuuka n'atuuka naye nga dadi w'omulenzi ono yalumirizanga girlfriend we nti mbu waliwo ebintu byamuteekera mu juisi era mbu wemala okunywa juisi oyo obulamu tebwaddamu kuba kyekimu. Abamu ne bagamba nti nedda mbu yali akozesa n'ebiragalalagala era mbu omuvuka ono waliwo lumu yali ku interview emu era naye nakkiriza mbu waliwo ebiragalalagala yakozesangako kati tetumanyi naye nga byatandikira awo weebityo paka essaawa yakakati akati amawulire agavayo galaga nti afudde. Kitalo nnyo era kitalo ddala naye nga we tuli mpolampola tweyongerayo era nja kubanga nkuwa amawulire ag'enjawulo kyemmanyi nti nja kufunako information esingako awo era byonna tujja kubanga tubitegeera awo nvuddewo. Mumanyi nti olutalo lwa Sefuko ne Hezo luzzeemu luto. Sefuko ono juzi yabakuba bonna kakota ng'okwotadde ne ba X kwe kuli Joey ne Nakankaka mbu Joey ne Nakankaka bali bagezaako kubanga bayomberako oba bawalanirako Hezo kakati n'abakwatamu kakati bimbi bizzeemu kali hambo bwe kadde eri kakola birala kakati bulijjo nsirise zaabadde omubi kati mukwano nyongera okujjukiza nzijako obwo obusolo bw'obunyogoga n'obwo obufulifuli bw'obwo obukwekweya nzijako ogwo omutuli gwo ogwakwawula wakati bananga olwana lulina omutuli omuntu bw'ozaalako bakunyiga oba kanakana kaggwanga ki tebakunyiga mutuli ofumiseemu bipini wenna nnyogoga obusolo gwayambala bumini gwawunya obusolo bakusiyazesiyaze buli wamu gwonawo mmanyire gwe bakozesa emaaso n'emabega kali nyini kangamba mbu nkazine mu bbina nze nzine ebbina mukwano genda eri nze tonzungirako tonfiirako sinze mugalanda w'abasajja ate tewasookera kunzi bangi bwewayagala gye bali lwaki tobafiirako lwaki ofiira kunzi nze nakugoba saakusiima kyakulema okutegeera mutwe nti saakwagala oba ompita ki mukwano saakwagala kasa naye bakusiyaga ate nze laavu yeekutta siri kwagala kati fa bannange tayombye Sefuko ayomba omulala n'atayomba Sefuko avuma n'omulala n'atavuma naye oyinza okwebuuza nti abawala banoonya ki ku Sefuko kubanga abavuma n'abasensebula n'akola bw'ati naye ogenda okulaba olunaku olw'enkya ng'alina mulala tuwulire Hezo ye amuzeemu ki. Banange guys omusiyazi azzeemu katikati nampostinga nga ndi bwerere era ali eri yeewaana nga we yakola ki nga we yanfuuyira naye ssebo njagala obabuulire ensonga lwaki ofuuwafuuwa buli ddakiika njagala ogibagambe ofuuwafuuwa kube mabega waawotoka tewakyasiba okitegeera tewakyasiba gwe wali onzijanjabye ku bitundu by'ekyama gwavuma abawala okuvamu amasira simanyi bali batya olw'okuba ng'omboba oyagala obbanyiiza ate nga that's not even true. Wali onzijanjabye ku bitundu by'ekyama gwe ssebo nze saakujanjaba eri ebbina nga baali wotola wenakomawo baali tebakuwotola ebbina nga ne wobeera mu mmotoka weesonseka capsules mu kabina gwe nkomawo sikyayagala kuddamu kuwulira waneeno agamba mba ate Hezo oli artist you have something to lose ate simanyi silence is the best revenge ebyo saagala biwulira ffe baatuswazaswaza dda akantu newookasiriikirira wemwekyawala n'otakaddira omanyi kagala nnyo abakeegayirira abakeeguya w'otakaddira nga kakuteekako embeera gwe ssebo ekisooka sikugambangako okuvuma muntu yenna mubadde mukimanyi nga oyo omuntu w'obeera naye ku live olina okumakinga his energy waba alina gwavuma olina oseka olina osupporting olina okola ki kubanga wemuva ku live nga tobikoze gwamanye ekiddako ng'akuteekako embeera ng'akola biki okitegeera gwe nkomawo gwe ngera banyumiza buli kimu
n'obwo obusajja bwo bonna mbuleete wano n'ebifaananyi byabo n'obulala obutali awo waka bwe mmanyi bwonna n'abalala besimanyi oyo yakalya abasajja abawera ndowooza n'ebibiri ovanga ku musajja nga niwabeera bubezi omanyi n'emikwano gyo bennyini obaswaza gwatayisa mpale entabwe kweva naye weebuuza abaana bano ebintu bino babikola nga tebategeera batuuka okuba nga beekola ebintu ebyo enewe tomunenya tobanenya naye nga biwe bityo tukulire sefuko yeeyongedde okwewera mugata naye taata gwe weesomeramu kubanga taata we mugagga gwe muli banaku temulina yadde akayumba k'essubi oli munaku weesibasiba ku bantu ogenda okakasa abantu kino kiri mukwano nakukoowa nakumala onyogoga ate oli mugazi ate owunya obusolo ate ofumita nakugamba genda ewasengawo bakugyeyo ekyo ekyuma ekinfumita wagaana kati oli wano yassa mani gw'omanyira gwe namukadde simanyanga kagoya genda ogoyeza eri obumana bwo nzijako omutuli gwo kazunga nkammanyira keefula mbu ka kitalo nnyo tolina kyoli gwe nzijako gwe omutuli gwo tokiddangamu n'okummanyira bakusiyagasiyaga wenawe n'olebera obusolo bunnyogoga butonya ayisi nawe ommanyire kazungazunga ebisiyaga ebikajjudde ani ate akunuuna busolo gwe ani ate akunuuna busolo benita wali okola ki naye mwali temuguza abazungu busolo nga mwenuuna nga mwekwatirira mwekuba engalo otukira okwagala okwebaka ku mwana omuto toyina kyongamba gwe mbu sirina kyenkusinga yes bansuza nga wogambye bansuza naye leka bansuza eno nga sisuze eyo mu basiyazi okitegeera leka nsule eno nga sisuze mu basiyazi leka nsule eno nga sisuze mu basiyazi egwe omusiyazi bye bingi sisobola kubeera na musajja ng'akomawo ng'awunya bye emabega nga bava kulya sisobola I cannot era weebale kunga obaddiya weebale tolina kyolagawo ku myaka gy'obaddewo nga n'essimu gy'onvumirako nze yagikugulira wajja nakigwe mazi nzijeyo empale zo wano bazirabe we zaaguba wakati nzijeyo empale zo bazirabe we zaaguba wakati gwe buli kaseera amasuka n'ogaddugaza mi make-up gwe obuwala obuba bugubye wakati gwe awunya obusolo gwe nnyogoga gwe wa mutuli gwe mukadde mukwano eryo ebbuba lye ery'ekisiru genda olitwala eri genda onywera eri ayisiwo obuzibu ayisi yakutuuka ku bwongo kati wenna wafuuka mulalu buli kaseera ate n'obwonvume nekiro bonkubira amasimu toddamu kuba simu yange toddamu yita ku simu ndala kunkubira nakukoowa oyina ebisiraani nali naguma mbeere naawe nkuyambe buyambi mbereko naawe kubanga nalinga nkikugamba ngenda funa omukazi gwe njagala nga mukyotala nze njagala baana beeru kanzungirako gwolaba njagala obwo bwana bwe wazaala obwo obuddugavu bwe wakweka mu kyalo kajja kazunga nyokwagala omukazi eyazaalako nalwo olutalo mukwano wazaalako ate baagaana okunyiga kati baba baagaana okunyiga weekoleko oyina omutuli gwagaziwa oyina ebyuma mu busolo NCKTV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa kuwona wole wona wesinzidde sigala naffe tuva